omulabi w'emikutu gyaffe gino nate nkwaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe y'olunaku olwaliro mwenkyaliza muganda wange Kasuku kuku wazabanga. Yes sebo. Nsanyusa okulaba muganda wange Kasuku. Kale sebo gyebaleko. Kale sebo. Renasembo okola naawe wano. Yali mu twali tutandika November. Yes. Nga tumalako October. Noza nengende ebungereza. Nogende ebungereza. Ne banyambala abaana abo ku ntabo. Abaana abo ne banyambala ku ntabo. Naye nobireka. Nembireka. Kwezi nafunamu obuzibu kati kwezi. Nina sente zenjagala ate abagala okuzimpa balina ebintu bye ate kati ebyo bakugana ate kati Kasuku ovuma abantu so bagamba Kasuku abantu baleke bakuvume naye ate gwe bw'onooba obavuma. Yes. Naye ntuuko manyi luli nayina embeera nga saagalira ddala mmanya kaba kavubuka ne ŋŋamba era nina ddiiru ze nafiirwa awo waliwo brandi ezajja nti naye Kasuku twagala kuwa ssente naye oyanukula abakuyita kwanukula tukamu ng'oli mukambwe nnyo naye mbaga mutwale ssente zammwe nozigoba ebiseera ebyo nalinga ngoba ssente naye nako zino mpa nnyo ekitiibwa omuntu alina ssente kituufu nazikuleetera nze ku ssente era kati yensonga lwaki olaba abantu bagenda kunninnyako nnyo bagende nange nze ku ssente onninnyirako ddala mukulu Kasuku bw'oba ng'ozirina nze azirina tanninnyako nze anninnyako anti abalina ssente ale tebamanyira bwe batyo munanga te bantu balamu bantu balamu naye kati bino ebyegamba ebirala byo bajja kunjogerako bakoowe naye weerire ssente kale bwe tutyo bwe tutandise ne muganda Kasuku sooka obuze ku batulaba abatulaba n'abatuwuliriza muli mutya mugamba mutya bwe tujja eno ewa kwezi tulina kuba bakkakkamu nga twogera bintu bya bukkakkamu nalabye bavuma Honorable Kasibante nga bamuyisaamu eggaali Honorable Kasibante yanyigira Nuupu bw'atyo naye bwali okyayogera ekifu owaye simanyi naye ennaku zino obuzibu bwe tuyina cult support. It's very dangerous. But the good thing with such things, it is just a matter of time. Ekintu kiwabudde ebyobufuzi byaffe essaala gye nsaba eryemu ebyobufuzi byaffe byevolvinge. Olaba Kenya balina ekintu kye bakola omuntu yenna ayingira ebyobufuzi nze era ebimu ku bikyaŋŋaanye okugamba nti oba ki ebyobufuzi olina okwebuuza ennyo nfuniramu wa awo buli muntu ali eyo weebuuza ekibuuzo ekyo nfuniramu wa oni pepa ebyobufuzi biraga nti ffenna tufunamu okitegedde naye erina kyo sense abafunamu batini yensonga lwaki olaba nti Democratic Party ne ba Republican mu America tebaagala nakukkiriza muntu breaking a space eyo baagala kusigala ebibiina bibiri ebivuganya era bajja ne bakunnyonnyola nti buli omu ajja ne agenda ye n'ebintu byapushinga. Biden yabadde afuga abantu bonna abasinga abali mu bifo eby'amaanyi yalina teekawo babe nga Trump era bwakoze kati nga Trump naye baalonze ababe kati mu Uganda wano wo bw'olonda ababo guba musango olina atamanya nti olina opushinga agendayo kati the question is gwe mu byobufuzi ng'obirimu ng'obiwagira kiki ky'ofunamu gw'owagira oba gwe wennyini ofunamu ki yensonga lwaki Kenya they keep making alliances okitegeera funa bulungi nnyo nti leero olaba Ruto baaliko ne Odinga ne Uhuru nga bawakanya Mwai Kibaki era Kigundi agenda okufuuka prime minister Odinga yali ne ba Ruto ne ba Uhuru ekyo ekisanja kyagenda okuggwako nga Ruto ne Uhuru beekutudde nabo bali ku lwabwe nga bali ku lwabwe era ne baleeta ekyabwe ate gati nga bavuganya Odinga kuba bagenda olaba nga osanga Odinga kuba Odinga alina abacukuyu buloko ye nnene y'abacukuyu ne wano bano abakalenjini bali abali awo waliwo obugurupu obuli awo obuleeta around 45%. 55% omukikuyu n'agireeta okitegeera kati Ruto alina okuba nga yamanya bwe naalemera ku Odinga chances ze ez'okuwangula ntini ku 45% batono n'abaluwo naye bennemera ku Uhuru
Uhuru already ayina ssente. Uhuru ekyokulala aliko amazzi gakulukuta gye gaali gakulukutiddeko. Taata we father of the nation. He stands a bigger chance winning the election. Okitegedde? Ruto n'agenda ne Uhuru. Ruto bw'ayingira n'ajja nga vice president n'aba mukkakkamu n'amanya ki? Yamanya nti kasita oyingira mu structure ya gavumenti kiba kiwedde. Mu buli mbeera olina okukola ki? Okakkana. Kuba obeera olina abantu bomunda abajja okukuyambako. Ye n'amanya nti sigenda kurivalinga Uhuru kuba Uhuru amaanyi agayina. Naye Uhuru bajja mu kisanja ekisembayo aba afuluma. Awo kati buli muntu aba takyayina kye yeetaaza Uhuru. Ate aba ayagala incoming eyali vice. Kati agenda okujja mu ka vice nga ayina abantu munda mu system abasobola omuyamba. Otegera abatambuza system ye. Musalia Mudavadi kati oba ye speaker we Kenya baani. Politics wa kubala. Politics asooka kuba ku ggwe. Nfuniramu wa. Ngenda ku street. Kati gwe kasita ofuna abantu bo abakukkiririzaamu kasita obafuna. Okitegeera kye nkugamba. N'obeera nti olina following yo. Eyo following yo ge maanyi go to negotiate for you and them. Bye byobufuzi. Kati mu Uganda ffe tukyali mu byobufuzi. Bw'olaba owa opposition ng'ayogera n'owa NRM ne baboogera boogezi kwero si wansi. Oyalidde. Bajumya biki? Bakoze bati ne bati nomuga chairman ayogera ne chairman munne. Oba okuba oli weefudisi ono wa NRM bateesa. Balina bye boogerako balina kubyabwe. Oli n'akwata wansi ne waggulu, wansi ne waggulu. Ne ba chairman bo basigala sente za stamp bazifuna. Bulungi nnyo. Kati gwe n'obeera ku ki? Ebyo nno bye bibuuzo bye tulina otandika okwebuuza. Nga tuyingira ebyobufuzi. Omuntu yenna ali eyo. Nze kati n'akyali bange bangi. Bonna kati baatandise onnoonya ebifo. Baagala wakwesimbawo. Okitegeera. So kati buli kyokola naddala mu byobufuzi oyina okwebuuza nenfuniramu wa. Kiri very important. Ekintu ekyo kikulu. N'osanga omuntu ewe takyakola mirimu akeera bukeezi wa mubaka kukuba kadodi kukola ki naye omubaka bw'agenda mu parliament onoofunamu. Kati kyekibuuzo. Dr. Kizza Besigye bamulese nga kaguddeyo ne bamutwala mu kooti y'amagye. Lunaku lwajjo Martha Karua ne Elias Lukwago bagenze mu Supreme Court nga baagala eyanguyirizeeko omusango gwe baateekayo nga bawakanya ekya kooti y'amagye okuvunaana nga ba civilian. Besigye bamukwatira mu ggwanga erya Kenya nga kigambibwa nti nno yali agenze kuddiiruza mmundu. Gavumenti ya Kenya nebiwukanira nti tebimanyanga nako. Ekintu kino mukulu Kasuku omanyi bw'ojja eno ku Kwezi Media Group oyina engeri gy'otaputa ebintu ensi nekkiriza okiraba kiri kitya. Kati bw'ogenda n'osoma okumanya embeera Besigye gy'alimu olina okuba nga wasoma diplomacy and international relations ne political science. Bino ebisigadde ebya lemmaani bye tulimu tumala budde okitegeera. The truth is Besigye kuba bw'owulira mukyala we byayogera kirabika okuba Besigye alina embeera gye yali ayagala otteekawo mu ggwanga. Bw'owulira mukyala we byayogera mu zi interview kuba ye omukyala agamba nti bamusetinga up, bamukubira ne bamusetinga up. Ye si bye yaliko. Bano abazungu abo bamusetinga up. Now olina otula nsi n'ogamba set up kitegeeza ki? Twatuuka tutyawo. So okuva ku interview za mukyala we bw'oziraba zikupointinga nti they are strong pointers that whoever informed the government was right. Ku nsonga eyo okitegeera kye nkunyonnyola. Okusinziira ku kye ndaba there are things that happen. Oli n'agamba nti
kati kiringa bola bano bebakwatira mu bwenzi ennaku zino olinga agamba nti nze omukazi teyaŋŋamba nti alina omuki omusajja naye nga mu nnyumba mwe bali mulimu n'ebifaananyi by'embaga yaki y'obugole kati kisoboka okuba nga yes teyamugamba ate era nga n'omusajja teyabiraba ebifaananyi because betuba tuyingira nga okoze effumu oba tokyategeera oyingira buyingizi otegera kyeggamba agudde eddalu ate ye Besigye tagamba nga konti kati ebyokuwakanya Museveni nabivaamu akyagenda mu maaso from the different submissions it points that way now to prove whether it is true or not is upon the law I mean the courts okuvayo tulaga baloya banaawoza n'ebisigadde naye kati ekigenda oyamba Besigye kiri kimu Besigye mukyala we alina okukozesa international connections z'alina bayinsatinge pressure ku gavumenti yaffe emute oba emutwale mu kooti za bulijjo emute oba emutwale mu kooti ya bulijjo lwakuba nti ne gavumenti yaffe erina ekintu kyekola eyagala nnyo okukolera mu mateeka okitegeera kati kigenda kuba kitya bajja genda mu Supreme Court beneesalawo okwanguya omusango ogwo era Supreme Court egenda kugamba tebabatrayingirayo gundi martial mu kooti martial but kijjayita mu process ekyo singa ba diplomatic friends of Uganda that is other countries basalawo okubaako kye baagala okwogera bajja baga nti it is okay ne tulinaayita mu process eyo nkola ya Mwami Museveni era ojjukira baatugamba kuba nuupu bajja bata naye balina okwetonda bakkirize emisango eyo ruuma yasooka n'etambula era Bule nga be yabyogera bwe byali si kugamba nti baabakwatira obwereere kati on record gwobeera wagamba nti emisango wagizza era wali mu bitabo ne biyingira kati the onus is on you even after 20 years okuvaayo okugamba nti munnaye tebyali bituufu twakkiriza lwakunyigirizibwa naye wali on paper kiba kikoze eki kiyingidde ku record yo that is how these people operate I think Kenya was wrong Kenya tesobola kubeera nti ku Ruto nga bw'omumanyi ruthless as he is even by just looking at him is a no joke man yes it is not possible that those people went to Kenya and Kenya didn't know. But Kenya has a relationship with Uganda. Na ye relationship Tanzania tulina nayo relationship. Ne tulaba bali bazajja mmiro mukulu nti waliwo ebyakkanyizibwako. Kituufu. Andi kati Kenya is slowly moving in direction yaffe. Ya dictatorship. Genda direction yaffe nze toteka mu bigambo. Naye etambula kati edda waffe kuba olaba Ruto alina ke yakola akakolebwa wano yasooka n'akangamu okukyusa constitution nga yakajja n'abapima n'alaba ekyabaawo kati ogenda kulaba akalulu ka Kenya aka 2027 sente zagenda okukayiwamu agenda zanyisa ddala sente ng'aba wano bayiwemu sente nnyingi aleete abakulembeze nga babe ogenda kulaba ebintu ebiri wano ogenda biraba Kenya ebimu byatandika dda n'okubeerayo era teweewuunya singa Ruto akeera ku makya ne yeeyongeza ebisanja ajja kuba kikopye wano kati enkolagana ya Kenya ne Uganda mu terms of top leadership eri bweti yensonga waki olaba nti gundi yajja wano Odinga ne Ruto ne boogera at the height of everything Odinga n'alinnyamu ne bamusuubiza bagenda muwagira ku mulimu gwa African Union President okitegeera so kati waliwo ebintu ebimu bye twogera ayanga we are just dancing to the gallery pose no take out diplomatic pressure naye abantu abali e Kenya bangi be bajjeeyo nalabye ne gundi agamba bamujja Kenya ono omwana ono Doni Nasa naye bamukwatira Kenya naye bamujja Kenya okumukomyawo wano ekitegeeza Kenya tekyali safe zone. It is no longer a safe zone for anyone who is not in the good books of this government. Kyekiraga nekyo bwe tubanga tuli mu East African Community ekyo kirabanga kikola kikola ebintu emu billion paper people are pushing their interests
People are pushing their interests, and that is exactly what politics is all about. Kwezi, what are your interests? Neka oluto bwanaleta abaka parliament bakyusa constitution Kenya tegenda kuononekanga Uganda bwe twayononeka bajja bateeminga anti intention yabali kusigaza buyinza kati gwe bino byoyogera ebyaki wano twayononeka tetulya tetunywa is the simple argument they will raise for you. Tulya tunywa lwakuba bannakenya bo bali hardcore okutusinga bali hardcore mukko okutusinga naye ebyabesigye byo it is the usual business. Katulinde tulabe. Okay. Kakati omusajja ono Haji Ali twasisinkana ne twogera mu ffembi nonga nti kweze kiremezayo Haji Ali oyo ti bibakyamuukiriza bano abajja biikiriza Haji Ali olwali bamutadde kyenzirayo okugamba abantu kitegeeza ki ku musango gwa mukyala Zuula gwe yawaaba ogwo musango kati gulinga oguwedde okujjako ng'eneeba mputtu okujjako ng'eneeba mputtu ne kati ogwo musango gulinga oguwedde guwedde gutya anti kati olaba nabadde nnyonnyola Junior ku channel yange interview gye twakoze nga mga Junior olina okwejjamu okutya okgenda mu kkomera ekkomera olina oddigendamu n'olivwamu n'omanya nti kati ndibaddemu ekyo nkimaze omuntu n'alekera okutiisatiisa olw'ekkomera kutwala mu kkomera n'ogigumira naye mu life eno olaba mu mateeka lawyer wayina okuba nga alina connections eziwerako because kati kiringa walafu ab'amawulire bwe tudde eno twegaayamu era kwezi bojja ne story nonga Kasuku story eyo gireke musajja wange tomuyingira so ne badokita bwe babeera bw'okubira dokita tulaba nti bagamba appointment okubira dokita munene namugamba waye maama wange ali wano mu dakika 5 ng'atuuse mu dakika 5 kati ne balooya abo nze ebbanga linamala nabo osobola okuba nga oli mugezi nnyo but you need to know, you need to have connections and you need to know how to navigate not just the law but people in the law abatambulirwako ensonga. Yes. Olusi connection izo kazi kumala. So ndowooza misango gya defilement gwe nsoso laba omuntu n'abeera mu kkooti speed gye yaveeri najja wano ku high court ne speed gy'aviiridde ku high court ku bail ekyo kikutegeeza nti balooya be balungi era balina connections, they know who matters, they know how to navigate issues. So for me this is what I think. Era nakyogera, there are 2 or 3 things involved. Ekitegeeza nti nno Muhammad Nsereko atandise bulungi obwalooya. He's a good lawyer. He knows people that know the law or know how to move around the law, and that is what matters. Bino ebisigadde ffe batukwatiramu ebyo. Lawyer wo alina okuba nga amanye amateeka n'amateeka bwe bagayitamu n'abantu abali mu mateeka byebyo ebintu bisatu. Okitegeera? So for me I think, 1, lawyers Bansereko balabika okuba nga genuinely they've bayise mu makubo maneuvered the law they showed the cause ekyo ne kibaawo. Ekyokubiri basobola okuba nga baatuula ne bakkaanya kuba omanyi waliwo wootuuka balooya abamu akunnyonnyola n'agamba muganda wange bwe tunaagenda mu kuwoza omusango guno guyinza okukubeerera omuzibu okuggyayo. Okitegeera? Tuula wansi tubeeko bye tukkaanyaako tufiirwe bye tufiirwa tuveemu tugende. Yes, because why most times bail for such cases is never given, they are misango gya naggomola. Bayinza okutataganya okunoonyereza. So kati oyinza okutataganya okunoonyereza jjukira mulimu n'omwana omuto. Okitegeera? Era kyekinoozesa nti a deal must have been reached. Because omusango ogulimu minor, kooti nga tetulaze provision we bagenda ku protectingira mwana oli. What happens if these people get in touch with the child?
so kyekiri kyenkugamba kyekindowozesa kino walina okubeerawo concessions ezatuukiddwako eyo ango bbiri esoose yeeri gyenkunyonyodde eya looya w'okubanga amanyi amapeesa ganyiga ekyokubiri kyekino ekyokusatu omusango guyinza okuba nga hajjati naye gwamususseeko negumukeeta kisoboka naye hajjati engeri gye mbadde mulaba nga ajja mu kkooti buli lunaku the other two things ekyokuba nti omusango gwamukeeta kiyinza okuba kiri ku side kubanga hajjati ng'atobye n'ekintu ng'alowooza kinagguka. She has been showing up. Tewali kintu kisinga there is nothing as powerful as showing up. Okujja mu kooti. Mwerumiriza n'omuntu n'omulaga nti nze ndi ku kino nkyakiriko n'osigala ng'ojja. Ku backlash hajjati gye yafuna. Anti hajjati ayinza okuba nga mumalirivu era nga byabadde ayitamu okufuna ebyobugagga. I don't think. Kalizo scenario 3 zenkuwadde zoba otambuliramu. Ate bano abajja biikiriza. Okujja biikiriza batya? Badde bajja biikiriza omusango kino kiri. Abo bakubi banduulu. Abakubi bandu nga be nakugamba nti tebalina kye bakoze kinene nnyo okutiisatiisa abalamuzi ne bata omusibe. Nedda. Balina pressure gye bataddewo nti okay maybe pressure gye bateekawo ey'okuba nti as these people talk, as these people navigate the law and the people inside the law, or as they negotiate with the woman, waliwo ka pressure akajja. Okitegeera akamuddusa speed. Okitegeera kyenkugamba okufuna bulungi nnyo. Naye nga I don't think they've really contributed much. Yes, especially mu latter days eno. Kakati mu mbeera eyo yetuvuddeyo manja kutwala kasavu kanyama. Walaba ebbaluwa ya Genosali Musale ng'agoba abayimbi eggulu. N'agamba nti abayimbi muyitiridde okujja okunkuba oluseke. Siddamu ne mbalaba eggulu. Wabaddewo olutalo lw'amaanyi nnyo awo. Genosali Musale gwe olaba kyadde kituufu ogoba abayimbi. Abalando baalemeddeyo eggulu. Baagambye tebajja kuvaayo. Mutuufu abagobe. Mutuufu abagobe. Neera ebyo ebizibu byonna biddayo wa Genosali. Baagaana okukolera mu structure. Obuzibu bwa Uganda structure. System yonna buli lw'otakolera mu structure. Bye bino bye tulimu. Kazibeere kampani ezo z'olaba buli lwe zibeera nga teziri mu structure awo firimu weetandikira. Kasita mukola structure ya kampani n'otandika olaba nga afumba mu kiyungu ayogera ne MD manya wano wagenda kujjawo obuzibu. N'otandika olaba nga receptionist ate ayogera ne general manager awabeerawo embeera najja n'agamba HR nze nayogedde ne MD yaŋŋambye leero sikola. Awo ng'omanya waliwo obuzibu. Genosale kasita baava mu structure sente nezitandika okuva eggulu. Sente ne bwoba oziyina nnyingi zitya fuula waliwo obeera ng'olina sente abantu ne bakusabiriza n'okoowa. Naye ng'olinamu sente zo era fuula be tuba tukuba oluseke tulukuba selective oba ne kalenda nti mu January nja kugendako ewa Hamu, mu Febu ng'endeko ewa Kwezi. Kati bigenda okwetoola byonna Hamu addamu okulaba Desemba omwaka ogujja. Ogwo kwennyini Kasuku ng'obadde obuze mu mwaka omukubamu 2. Olina omuwa abantu, olina obba waamuwaazi tozunga buzunzi bw'otyo. Mu Uganda weewali abantu kasita amanya nti olina sente tava wuwo alinga balonzi. Ate mu Uganda teri bantu basinga kubeera bubi nga baserebu. Baserebu bali bubi nnyo. Kiki? Anti kati ffe tuliko public opinion. Kwezi abaana gye bali eyo bali wano mu ndeeba wano. Batunda spare olunaku nannyuka nga engine akitunze $4,000,000 nga yakireetera ku 15 n'afuna sente ze. N'agenda n'anywa bbiya n'agulira abantu nga talina pressure yonna ng'alina mubi open n'ozanze kati ondaba ennyambadde ndi mubi open. Kati natudde wansi ne ndowoozaamu tulina gye twakeereddeyo okukola ekitendi.
nengamba ate era nyambale engatto ate era nkuba ebikalu babikumenyera bwiri nengamba nedda bentuula mu kamera mansalirako wano webale nnyo okitegeera kati abaana gye bali naye serebu kasita atandika keeping up appearances atandika okuyaayaana buli kiseera ayagala engatta empya atandisa okompitinga naani kati kyekyagoba n'abagagga mu bivvulu by'abayimbi anti nga bababeerako kuba oli kasita akulaba naga anjagala nnyo ogenda na muzeeyi njagala kulabako olugendayo n'atandika okusabiriza kino n'alanga okusabiriza kiri n'alanga okusabiriza kino n'okoowa bangambye hamu naye yatandisa okugoba yagoba dda hamu kati kizibu omulaba kizibu nnyo ddala omulabirawo mu kusooka tekikyasoboka musobola baaba akwetaaga ate nze yenkola gye njagala nnyo omuntu obuleko munno oba omugagga akunoonya ye ng'akwagala nina omugagga gye nagenda nga ngenze ku misango gyakutaawulula olwatukendaga nti kwezi nabadde natunye edda n'omuntu akunoonyeze nga nkwetaaga wano eyalagenza okutaawulula nafaayo n'akantu naye kati tolaba awo wagenda ng'oli useful naye kati abantu baffe buli kizibu kyafuna ate sente ezo zirina ebisiraani ezo sente za handouts kabeeraani nga yazikuwa obuwi kizibu nnyo owulira nti olwo yazikozeemu kino andi kati ezo sente ozira kati kankuwe ku sente z'abagagga bawano ogendayo ng'ate naye alinayo babbulooka awo nno namyalo wabasingira hajati namyalo talina bbulooka sente azikweweera naye wano nawulira wasalimu ssale bwe buba bukadde 10 babbulooka batwala 5 naawe n'otwala 5 simanyi mpulira biwulire nange kati ogenda omumaliriza osabye obukadde 10 oyagala kugula ttaka ate bakutemye ekiwato kwegamba byonna ne bikusobera kati baserebu bagenda kukola batya babaddeyo balemeddeyo nno baddeyo bayimbe bakamala emyezi 2 ng'omala gabagoba naye bwe banaalemerayo ennyajja bbawa bangamba musajja wa kisa me have never met him takuwangayo kantu leero oyo yakubuuka atya Kasuku anze kati ate ojja onneegendereza siri nnyo mu bannabyabufuzi okuba bana abagagga abalina sente ezaabwe eno kubanga bannabyabufuzi balina interest ezaabwe ze baagala oluusi nga ziyinza obutarayiminga na conscience yo oluusi nga byakulabisa okitegeera so naye sifunanko simu nti aneetaaga ekyo kituufu so kati sijja kugamba nti oba ki ate gwe toyagala kugendayo mu bino bya babbulooka alina kumala kwetaaga njagala ŋŋenda ew'omuntu nga neetaaga ng'alina kyandabyemu era nze abagagga abasinga bajja kukubuulira nze nina abagagga wange bembeera nabo naye ng'ogyeko bino bye tunywa ne tulya ndwawo bagamba nti mpaayo emitwalo 5 ate nga zo zaaki okitegeera ezo zirina kati abayimbi bagenda kukola batya baddeyo bayimbe okuyimba kukyakola abakola genosale akansolinge handouts abantu bagende ku federation oba Uganda Musicians Association bayitaawo bateekeyo ebizibu byabwe babawe sente kati ate Kenzo gwe babadde balwana anakkiriza okubateerayo ebintu anti kati kyekyo kye bagamba nti atakwagala ani omubbi bwawerekera atakwagala kati yesawa bakubanja bwawerekera atakwagala structure genosale musigale mu structure nkusaba abayimbi bayambe naye nga mubayambira mu structure ebintu abantu abo byakyalina okukola bingi UPRS esobola okuwa abayimbi abo sente ze baagala genosale mubayigirize buyigiriza copyright publishing distributing babibasomese babateerewo embeera wano abaana webali abaswangizinga bakola sente week in week out abayimbi babaira book tulabadde gundi Stesa Mayanja ne yakomyewo mu kintu wali yagambye addamu kuyimba akomewo ayimbe emikolo gye webali nnyo ekintu ekyo kiviira ddala eri neroza genosale musala okutuuka okukola kino kyavudde ku ki yakooye waliyo entalo kati eziri eyo intanale n'agenda n'akoowa kwezi nkugambye ne woobeera ani otuuka n'okoowa olusekere luli mu Kampala wano oyinza offa gwe yensonga waki mu Uganda olaba tulina abagagga abajja n'abeeraho omwaka gumu n'abula bano abaana
kwezi bano abaana bakuweeweeta nga gwe mugagga kati nalabaka miliyoni nga aweeweeta gundi Brian White ningamba nti leero kino gweteberezaamu olaba genosala atuuka n'akoowa oluseke kati ate olwo bano abagagga babeera nabo abagagga nga tebalina bottomless pit of money ng'agenze n'akuba miliyoni $, nga 4 abaana akubeerako ati abeera afuuyirira abange mesekeketa ogenda owulira katandisa okunyumira kumbe bakulya abo abayimbi baserebu ffe sima abannamawulire kasita baziraba nti weziri Don Chris yaŋŋamba nagoba bugobi bantu nga ndaba ssente zifuluma ndi ekikolebwa sikiraba impact akuna yali abawazaaki kupushinga bintu bye bizinesi ze n'erinnya lye sente nga ziggwawo muganda wange kale katubasabire abayimbi tujja basabira busabizi naye bakole baddeyo bakole ebintu by'okukola bingi abayimbi baffe lwakuba nti bo balina webeerabira naye kasita ovaawo awo nze bannaye enjagala gye njagalamu ssente mbeera nja kukola mbeera nja kukola nze siriiko ebyo kwezi ekintu kyonna kyonna nga kiriko ssente tonyumiza nze noonya ssente mwana gwe kakati bino byenawulidde nti abaana abagenda e Canada bagenda kubaza baserebu baffe bonna bonna abagenda owaye nange nabyowulidde babyogera simanyi oba bituufu Bini wange gwe nsinze okweraliikirira lwaki Bini abadde afafagana ne Bujingo kufana kuwona n'amulega nono n'alega nono n'alega Bini bwe banaamuleeta Bujingo taamutuuzeeko epaasi simanyi amazima go gali nti omanyi waki saagala byogerako nawulidde Namukasa yabyogera ne Megatron kati ate bali bakyali bange eri bali bagenda okuzza nze kati ola muwala w'ebintu ebimu byomutamanya kati ola bano bye boogera abaabo bye boogera omwana ali eri ebweru pressure zisobola omukuba n'afa n'afiirawo bambi awo bannamukasa tebannalaba nsi Megatron wano baakuba Namukasa yadduka 10 abafangoni bo baamukuba ne yinyaga teyayogera nti yenyaga saamanya naye yadduka oba okudduka baliko yatoloza nti no yadduka kati pressure gye baliko tusooke tubaleke bye bibanga bituufu tusooke tubaleke kuba kati muganda wange gwomanyi okufiirwa emyaka mu Uganda yakakati nze nafulumako ko Uganda last year nali ndowooza ŋŋenze oba UK nagenda okukomawo nga waliwo billboard entebe awo kumpi Sesegeti we oba ya Airtel oba ya multi choice nga naye yakanga enkola gye baagikolamu ndala nga kwegamba olaba ebintu bikyusa amangu ago wamalayo bbanga kyolo namalayo wiiki emu n'ekitundu nosanga ng'ebintu bikyusa Uganda ogivaamu buvi wiiki 2 kati gwe kweziteeberezaamu speed gye duddukiddeko omwezi guweddeko tetumanyi tosobola kutegeera nti just a month ago leero sinnya a month ago nali Bungereza ku Old Trafford nga ndaba mupiira omwezi oguwedde ogwa November guweddeko gwagenda katuli mu December. That is how fast things move. Kati omuntu eyagenda nga haji bamusibye olunaku leero bamutadde ali ediskini bamusiba ne bamuta mu mwaka gwe gumu mu period ya wiiki emu yeyo speed Uganda kweddukira kati gwe teeberezaamu oli eyagenda ate akomewo atandika okugatta obulamu obupya. You have to feel sorry, you have to be empathetic nokakkana okitegeera olina basaasira ekintu kino si kirungi kuba kati ate abasinga bali eyo naye era tebannafuna footingi luli baatugambanga nti e Canada waliyo emirimu tewali mirimu nayo ate omuzungu yaleese chapter kati gye yaleese Amerika yokka Trump yagambirawo mujja kuddayo mu mawanga gye mwavu kati bano mbalaba abo baliyo mu boogera bo baseka busesi omuntu yatunda ennyumba ye yatunda ettaka agenze gwomanyi oyogera ebintu ebyo naye bitaba bituufu gwomanyi taso ayiza obutava mu buliri
nafiiramu ennaku emukutte bagenda muzza muganda wange sibimanyiiko naye nandibadde mbimanyiiko era nandibadde mbasaasira busaasizi kuba ekintu ky'okkomyawo omwana wano nga talina waatandikira kiba kizibu baku Megatron bano ababadde wano bakaliba Uganda ekyuka bagiraba abo baleka ne ba Megatron tebannatuuka we balabira Uganda Uganda erina weekubira n'ogiwulira ng'ekunyize olafa okeera ku makya ng'ebintu by'olina okukola okeera ku makya kwezi n'ogula ettaka lya miliyoni aga 3 n'otunulira bank balance ng'osigazaako miliyoni 4 naye n'owulira ng'obulamu tebutambula naye ng'ettaka ly'oguze liryo ne miliyoni 4 gyeziri naye n'otandika okubeera ku bunkenke ozukka omutima gukkuba banaye nina onnoonya ssente siyina ssente Kasuku ngati gwerevo endala nnyo gy'oliko noba ng'olina miliyoni 4 ali ku akawunti nga n'ettaka waliguze n'otandika okuba omutima ate miliyoni 4 olowooza zirimu ki miliyoni 4 zirimu ki kwezi olaba wano wetutudde bee tuti ne tusaba ebyokulya n'ebyokunywa tugenda ogyetiga emitwalo 3 gavuddeko the cost of living here is high omusajja ava eka ewuwe ng'alina miliyoni 4 n'addayo ng'asigazaawo emu oba emitwalo 5 naye nga yabadde nazo tis a reason to worry kati gwe teeberezaamu abaagenda nga bagenda kuddamu kizimba bupya wekiddamu okukwatira abo abantu abaffe bano bo babaleke tebabakuba nnyo bali abaffe tulina basaasira busaasizi baava wano nga already bakukuta tebaagala tumanye nakumanye bava wano nga bakukuta bambi bagenze eri obulamu babugatta abamu tebunaba nakuyitamu atodde e Kampala giwavanga okukute anti era mukoma era babeera balina kukuta babaleeta nga n'essaati empya gye yagula eri takyasobola jjamba oveeyo n'oba nga avudde eruzira nga oli mu bantu naye nga tolinawo otandikira okitegeera anti ogenda okudda kati for example Keizi bwe yagenda omwana gwe yalekanga junior we ng'alyeya kati yadda mu kifo kye sobola okukomawo omwana yadda mu kifo kyo yagula emmotoka n'agula n'akataka azimba naye nga maybe gwe wagenda tobikoze kati okomawo omutunuulira booti weebuuza ebyo ebisinga omumenya abakubi b'ekyeyo emitima n'agamba kuba ffe jjukira wano bwe tubeera mu mina ebyokuleekaana bye balabako bye balaba eno tuba tufefeta nenga wano waggulu tulaga nenga eno tuli mu kufefeta kati omuntu ogenda ogiraba oti ng'oli omuganca eyo nnyumba ya kwezi eyo motoka ye buli buyumba ye bwabapangisa wayisawo emyaka egi ng'onaakomawo alaga nti nkomyewo ne miliyoni 10 njagala kugula 10 ku 5 njagala gigula kyanja ekyaliyo ekyanja 10 ku 5 ku miliyoni 10 zikyaliyo gyeziri ne ku miliyoni 7.5 olina kumanya mumanyani gwoyogera gwagulira ku mmeka eyo naye ekyanja nagigulirwa ku miliyoni 5 wagula ddako last year olina kumanya bantu muganda wange miliyoni 5 nina endala gye nagula miliyoni wazaali 25 era ekyanja oli yali akutudde state nga bamubanja bamutwala tutteyo omulimu wali wagula n'agamba Kasuku kati kana akasigaddewo tukoze tutya kaleziddyo konze nina gwe mmanyi gwe nsobola okukubira n'akangulira nomukubira nti nawe toyogera nti gwoziyina wenina gwe mayayizo kale Kasuku tukoze ffenna kale bireeta miliyoni 3 tya ajja kusobola kumpa 25 kamukubire wano endagaano nga zirumaawo transfer form agenze ekazireese namugamba bugambi ku ssimu yaawo nga ntandika zijja kwange mpola mpola awo kati olina kumanya bumanya bantu ne muno mwe tuli osobola osanga waliyo puloti 10 ku 5 mu Lubaga wano nga bagikuguza ku 10 ng'oli yayidde olina kumanya bumanya bantu ogwa mu kifo ng'oli ayidde oba otegeera so byebyo mwami kwezi nga tumaliriza
omukyala full figure bye yavumye sali musale ate amangu ago n'abyetonda kiki yabadde alina byetonda which is not bad yategedde nti anyize pesefu yategedde nti anyize pesefu n'amanya neyeetonda ekyo nekiggwa obulamu bwensi bwe buti naye okuvuma nga bwe weetonda kiriko maddi kyo awo kawe nafunye obuzibu kuba omanyi olaba ffe eno gye tuli oyamba omuntu nakkola ekintu n'otamujja ku mutima kati ate bo bebawa ssente mpya bebawa ssente oli n'akuwa ssente n'ogula ettaka n'ozimba n'okola ki nomala ate n'omuyisaamu eggaali just kati fulufiga ensi talina giteekako maanyi abantu ffenna we tuli be bakuwaana okukomaga tokomaga musambya kubanga teguvaamu lubugo okitegeera just alina kgenda mpola n'entalo zalwana abeere selective nazo so si buli lutalo kuba kati from now ebyo byabaddewo it is not going to be business as usual for her erisale eriyo newanine NRM oba abali mu buyinza kati gwe kwezika nkubuulireko osobola okukola President Museveni ekintu ne bakuleka n'okukuleka n'okunumba naye mu gavumenti mulimu abasajja nti ayo byowulira simaye abazzukulu b'abalwanyi abaana b'abalwanyi ebyo bebityo sisitemu balina enkwata gye bagikuttemu bo ngeri gye bagyagalamu gw'oyogera ekintu kitini beekiti eno basigala bagamba banaye akatini ke yayogera ke kamukwasiza be katyo biki nga bo banyiize kiki nga bo banyiize yensonga waki nkugambye nti ensi togiteekako maanyi some of these things nze byenkunnyonnyola nali ndabyeko omugagga omu nampita mu ofiisi ye edda nga nkyakola ku radio sinanagenda ku TV yampita mu ofiisi ye nina actually scenarios bbiri era ze emirundi egisinga bendaba abaana nga baleekaana ngamba nga weesirikira nga kati bano kambaleke nalabako but abasajja baccaga kale waliwo scenario bbiri mane nga nti waliwo scenario bbiri omusajja yampita mu ofiisi ye nga wayisewo ebbanga nagamba Kasuku wankuba bwoti ne bwoti naye biki nandaga n'abavubuka ne message nga bwe zaali ziyitiŋŋana nagamba newe wali obeera twali tutegeddewo nampa ne hints eziwo wali osula that is how bad naye ye yabastopinga nga bamaliridde okujja okusaanyaawo ali ku mugagga waabwe bate bazze kusaanyaawo baba bazze kukulagako kulemaza otambulye mu stretcher omusajja omulala twagenda ne kyali wange bamuyise musajja munene wa maje gayi yamukba waliwo abo ba investigative journalist ba NTV beefula nti bwino mungi nga tugendayo ewaka w'omusajja musajja nga ajjayo pisto ng'agiteeka baati ku mmeeza nga mukambwe ng'afuuwa sigala n'abuuza ofaaki nange babuuza omusajja wange nze yali awerekedde amagulu gatandika okunkankana okufamba bwe nali ngenze naye yeefukira yeefukira omusajja n'aseka n'agamba kati kale gwe oli ku bantu obagira busima investigative journalism biki tolina mugumu weefukidde yaseka eddakiika ngaaga ng'ali mu kuseka n'atuwa ssente yatuwa buli omu miliyoni mukaaga naye okumanya omusajja oli yatya nnyo ne ssente yazindekera n'asooka n'abula wiiki ezi ng'ozimuterekedde yagenda ewaabwe yabula wiiki ezi 2 yasanga okyazirina yazimpa
bibuno ovuuka obuyinamu ku malala bayizo zitusesemya biki biki nga zireeta enja zirya omusajja muli wa ssente so kati kyengeza kunyonyola kwezi abantu olaba nga boolaba ba opposition be balina abantu baabwe ababaagala babafiirako bano abasajja balina abaana baabwe balina abantu baabwe okuva ku byalo nabo nga babaagala nga babafiirako kati olina kugenda bugenzi mpola because bwowulira bye boogera bo tebalina buzibu nakubawakanya nakupointinga out nsobye ekoleddwa oba wali walidde ssente biki kyebataagala bavuma era ng'omuntu yenna bw'atandyagadde muvuma tebaagala bavuma kati nze ebyo ebyanzija mu bino ebintu nensirika ngamba waayi kansirike olya ssente yo neeriira enkalu zange sirina geegoba n'abasajja lwaki tetusiibula mubeere bulungi mwiraba